Essuula ey'ekkumi ey'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba erina omutwe gugamba nti omulambo mu nnyanja kwanirizaako mukutu. Essuula egenda bw'eti: bwe nagalamira ku buliri ngalangatanya ekiwanga mu ngalo, ekifaananyi kya Teo ne kijja mu birowoozo. Yali mutonotono wa kitema musoobookerevu mu maaso, wa langi enjeru ey'ekimbejja, alina eddoboozi esseeneekerevu ery'ekikyala era n'omubiri kaweeweete omulebevu. Yalina ensingo mpanvu ya kitogi, emimwa migazigazi gya nnalugoba, amannyo masanga ga kasenge, amaaso meeru ga kigero, obukoowekoowe busoonoofu, ebisige bya ggugu n'enviiri nzirugavu zigi mpanvu azituggidde ku nkoona ettuttwa. Akayindo ke nga kakendufu keekulungirivu mu mivubo, engalo mpanvu za nkago, enjala za kibulira n'amabeere ga mpummumpu. Ekifaananyi ekyo kyagendanga kisebengerera mpola okutuusa lwe kyabula ng'otulo tuntutte. Ennaku ezaddirira zaali mugugu gye ndi, ng'ebirowoozo biri awo kirebeerebe bibungeetera wakati wa Fiida ne Teo. Mu butuufu tekyali kintu kitono gye ndi okufuba okwerabira omuntu nga Fiida gwe nnali njagadde ng'akageregere okumala ebbanga eddene lityo, era osanga singa yali kumpi ne Teo n'atabonekerawo mu kiseera ekyo nandikubye ndeka mwoyo anti ng'ogubula eyeeguya. Naye ebyajja bigwawo oluvannyuma lw'ebbaluwa ye byayongera kusaabulula mukwano na kugaziya lukonko wakati waffe. Lumu bwe nakwata mu nsawo ng'eragula ne ŋŋenda mu kittavu ngisuulemukko ku jjamba, bwe natuuka mu luggya lwa bbanka ne nsangawo mmotoka Benz eyanfaananira busera. Yammwenyera nga gye nnali ndabyeko awantu. Mba nkyagitunuulira, Fiida n'omuvubuka ne bawamattuka mu bbanka. Bajja banyumya era nga buli kiseera Fiida akyusa amaaso n'atunuulira omuvubuka. Baba batuuka awali emmotoka, Fiida n'andaba yeekangamu, naye ng'omukaaba bw'atajja busera yammwenyera nga bw'ampuubira omukono n'ayingira mu mmotoka nga ggwereddemu era nga tazzeeyo kunkyusiza maaso, yaggala oluggi ne bejjawo. Nasanga bbanka ekubyeko bugule bwe ntyo ne sisobola kutuukirira Teo. Namulamusa maaso nga nsuubira okumulaba mu ssinzizo enkeera ku Sande. Teyasoma ate nga nnali simanyidde ddala waabwe wennyini. Nagezaako eby'okumulaba okubyesonyiwa, wabula awo nga ku ssaawa 10 ez'olweggulo nawulira ng'ate ennyonta y'okulaba ku Teo esitudde buto. Nateesa ŋŋende ewa mukwano gwange makanika eyabeeranga erudda lw'e Katakala, eyo mubuuze obanga yali amanyi ewaabwe wa Teo kubanga ye munnange yali ansinga okumanya abantu bangi gye basula. Bwe natuukayo nasanga ali awo yeekunkumula n'okwesansabaga olw'ebyekikangabwa bye yali alabye ekiro. Yanyumya nti yali akanika emmotoka ey'omu ttumbi n'awulira endala ng'eyitawo kafuumuulampawu eyiranga ennyonyi era eyolekedde eri emubende. Eba egenzeeko akabanga n'esiba n'eyimirira. Munnange yawulira ng'abagirimu bavuuvuuma era bakulungutana ng'abalina kye baggyamu. Oluvannyuma emmotoka yakyuka n'epaala ng'eddayo emabega. Mukwano gwange yabaka ttooki ye n'agenda alabe kye baleseewo. Bwe yatuuka bwe yalowooza nti bwe babadde bayimiridde n'anasula ttooki n'amulisa erudda n'erudda w'oluguudo naye nga talabawo kintu kyonna. Yawalampa ebbibiro n'amulisa emabega waalyo, amaaso ge gwagwa ku ddambo ly'omuwala. Omufu yali mu kiteeteeyi era nga mu bigere mulimu engatto ne ku mukono essaawa. Byonna nga bya bbeeyi. Yali asibye bulungi nnyo enviiri. Omulambo gwali gugalamizibbwa bugazi era nga guzibiridde n'ebibatu bivuunikibbwa birambazibbwa wamberi. Mukwano gwange yavaawo kisakkuluba nga n'ebiggya biwalala era n'amatu tekuli. Bwe yatuuka we yali akolera n'azikiza ettaala eyali yeememula n'asirika. Abaali awo ng'emmotoka ekomyewo. Yayimirira era ate n'awulira oluvuuvuuma
n'okuvuga kw'enzigi eziggulwa. Mmotoka yasimbula n'egenda. Munnange omulimu teyaguddako. Bwe yavaawo we yali akonedde yeekuba mu nju ng'ebirowoozo bitandika kwesomba yogayoga nkya. Ku luno teyakeera. Emirimu yakola gya kikuula ddima, aba yakeesimba ku mulimu nga babimufuuwa ng'omulambo gw'omuwala bwe gwali gusangiddwa nga guseeyeeyeza ku nnyanja Wamala. Okusinziira ku byannyonnyolwa ku nfaanana yaagwo, mukwano gwange yamattirira ddala nti gwe yali alabye ekiro. Omufu yali atemuddwa butemulwa era ng'akoleddwako eby'obukambwe obw'ekitalo n'ekivve ku bitundu bye eby'ekyama. Yalabika nga yali asibiddwa ekintu mu bulago aleme kubbulukuka. Naye ne kikutuka. Abavubuka bangi mu busimbi omuwala ono baali bamumanyi kubanga yali akoleddemu okumala ekiseera. Baali bamutuumye Maasombira olw'amaaso ge kuba ag'endege. Abantu abasinga balowooza nti osanga yali ayimbagatanyizza emikwano bw'atyo n'amira ekirakira oba okulya ebyakagumba weeguge ekyamuviirako okuttibwa. Kyokka bwe twasisinkana ne Teo nga wayiseewo ennaku yagaana okukkiriza nti eyo ensonga eyamussa. Ko ye nti nze mmanyi nga nsonga ndala nnyo eyamussa. Rehema si ye yali buno obuwala bunnakigwanyiza obutaggwa ku bijjulo oba zino ensowera ezigendera ku buli mugugu. Twakolako naye ekabaale naye ng'emikwano egigye mikenenule. Ye nno ng'ayina emeka? Mitono nnyo oba ye gumu. Si ye yali bano be bagamba be bateza ebitimba oba abeesibye abantu ebbiri. Yali mukazi wa ddembe nnyo okutwala wala. Namubuuza ensonga ye gye yali amanyi eyamussa naye n'agaana okugimbuulira. Saayagala kulabika ng'eyali alina ensonga empaliriza okukimanya, bwe ntyo kwe kukireka. Wabula ye n'ayongera nti ensi eno kitalo nnyo Rehema okufa obubi bw'atyo era ddala kitalo. Naye kasita yeebambye olulwe luwedde, ffe tusigalidde. Awo we namubakira nabyo ne mmubuuza nti mumusigalidde mu ngeri ki? Awo n'ajjuukamu nti kubanga ky'ogamba nnyini nti waliwo atalifa. N'abimalira awo. Wabula buli lwe nnabanga ng'asiinya ku by'okufa kwa Rehema nga Teo asirika. Kino ne kindabikira ng'eyali tayagala kumbuulira kyama ekyo, nange ne sibinonooza kugenda wala. Ekimu ku bintu bye twalwawo nga twebuuza ensonga eyajjisa omulambo mu mmotoka emale eddeyo emabega ateekumewo. Twakizuula luvannyuma nti amafuta ge gaali gagikendeddemu. Abaagirimu bwe baakirabuukirira kwe kuddayo bongeremu nga tebanneesolossa gye baali balaga. Ndowooza baatya okuddayo n'omulambo kwe kuguleka. Akalenzi akaatundanga amafuta kaategeezanga bwe kaazuukusibwa agasajja kagaguze amafuta nti era agasajja ago gaali mu bwangu bulala kubanga n'ensimbi ezaasigala ku mafuta tegaazirinda. Kaali kakyaziringitana n'ekisawo kanoonya ensimbi ez'okugerula nga go gejjawo. Ebigambo by'ekikangabwa ky'omulambo gwa Maasombira byalwawo nga y'emboozi mu busimbi. Essuula eyo awo weekomye, webale kuwuliriza.